essaala eyo bagisaba omuntu afudde. Waliwo gye basooka omuwa nga balaba ayinza obutawona. Abo babaagala nnyo era bwe bamala ogimusabira ne waba abadde muyi tasobola kudda ngulu. Tasobola kuwona. Ate era waliwo n'eddwaliro erimu wano e Uganda wano erifoosinga abantu babasabire babateekeko emikono. Weeriri baliwo bano abakulu faaza era eddwaliro eryo ly'Abakatuliki. Saba kusabira towona tosobola kuddango era bwe bayita mu woodi eno woodi yona baleka bayita ennaku bbiri nga nti gundi yafudde. Ekitundu ekyo babikkako engoye, babikkako olubugo olumyufu n'olubugo oluddugavu n'olubugo olweru. Naye ebintu bino birina ensonga lwaki bakozesa ebyo, kubanga bw'okwata olubugo olumyufu n'oluddugavu bagamba oluddugavu lukiikirira kiddugavu ekizikiza, ekimyufu ne bagamba kikiikirira endagaano z'abajjajjaffe ze baakola, ne bagamba ekyeru kikiikirira obwerufu okugiba muziri endagaano okugiba mu bwerufu. Naye ng'amakulu gaba ga kuteeka muntu mu kizikiza. Kati ebintu bino kasita obiyingira kakasa nti ogenda kutta ababo nga tomanyi. Ogenda kutta ababo nga tomanyi. Badde manyi tomanyi. Mu lubaale totta ng'omanyi. Ekyo kati nja kukulaga lubaale ba Illuminati engeri gye bakwataganamu ne Sitaani. Abasinga abamu babasalako enviiri. Bamuggyako enviiri eno ku nkoto ne wano mu kyenyi. Ate manyi ogamba sala mutwe gwonna. Nedda. Bajjako wano mu kyenyi ne wano ku nkoona. Ne basalako luno olwala luno, basalako n'ekyala kisajja eno, ne basalako ne ku kigere wansi. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery, tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni waabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 367213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese. Balindejje wano ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Alright, tubaniriza mwenna abakumidde ku mukutu guno gwa Unique Media. Tubeebaliza ddala okubeera nga oteekawo kaddata kaako onoonya Unique Media mu channel zonna eziri ku internet. Tubassaamu ekitiibwa ne tubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Samike gemannya agange Roland Seruyima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. We tukoledde budde bwakiddedde n'obukubakuba tulaba butandise naye tusaba Katonda tibujja kusitoopinga tube nga tutambuza programu y'olunaku olwaleero. Obutasitoopinga we munaalaba abantu tukatinzeemu temugamba nti ate abasajja bakoze batya. Tujja kuba tunanya kifo kiri beta okulaba nga ate tweyongerayo ne program. Kale JS Medical Hubs bali awo Nansana banoonyeeko oba olinamu ekikutawaanya nga omusajja oba nga omukyala olinamu ulcers, pressure, sukaali byonna genda abeere nga akujjanjaba omusawo John ate tusabe Katonda abeere nga akuwonya. Ennamba ze ziri mu kalango ke munoonyeeko. Then Yoshtek ye akwasaganya bintu bya computer. Computer erimu ebikutawaanya tekyagira bulungi eri very slow ate website oyagala olina app gy'oyagala okuzimbira byonna munoonyeeko Yoshtek ajja kubeera nga ate akukolako bulungi business etambule bulungi yoddemu okwasaganya emirimu gyo nga olina ogikwasaganya. Namba ziri mu kalango kaako aka Yoshtek ojja kubeera nga ate omufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nkomyewo n'omukulu bamuyita Jeremiah Julius erinnya yapoze ddala lyali ki
Nabembezi Julius Jeremiah era agamba era Jeremiah lyamuweebwa Katonda kitegeeza ya Jeremiah lyajja after sikyo bwe kiri so twali tumuyita Julius yabeerera jjajja kale omwami ono abasembeyo okulaba obwa episodes ezaawedde yali musawo Muganda ate si musawo simanyi lwaki bayita basawo Baganda kyakyo jja kinnyonnyola yali musawo bawa kinnansi wemba nkiyita simanyi ojja kukinyonyola Jeremiah naye yali musamize ate si musamize ono atandikibwako omusamize oli owa level ziri okitegedde so wetwasembera ng'afuuse omusawo atandise okujjanjaba era mu kyasemba yatugamba nalowa capati omu gwe yakolerako ku mirimu gye naye n'amenya akakwakulizo ak'okufuna omukyala eyazaalako kale bingi byetugoba abantu oyongerayo nabyo byagenda otugamba naye nga tannaba kansoke nkujjukize nti 21st tugenda kukola charity banaye mutwegatteko tubeere nga tuwa abantu emmere charity eno basically yakufeedinga yakuliisa abo abatalina busobozi kubaako kye bafuna oba kubaako kye balya mu Christmas biseera bya Christmas so 21st twagala batwalira ku bintu ebya bulijjo osobola otwegattako so otuweereza ku ssente zo ne zituyamba obeera ng'ozirina tetukaka bw'atayina bw'atakifiiringa ne woba olina naye nga tokiwulira totuwa naye njogera n'oyo asobola otwegattako tubeere nga ate tuliisa famire zino tageti yaffe y'abantu 100 Roland ne ttiimu babalirira nga 35,000 zetusobola okusaasaaniza ku buli muntu okubaako kye tumugulira neyeyagalira mu nnaku enkulu akatonako koolina kasobola okuteeka akamwenyomwenyo ku feesi y'omuntu ali eyo kale Jeremiah ogenda kubuuzaako ku bantu then tulabe engeri gye tutandika puroguramu ennaku olwaleero sebo kitaffe yali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwenga mu nsi nga bikolebwa gy'oli mu ggulu otuwa emmere yaffe ey'olwaleero otusonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe esonyiwa abatusobezza totwala mu kukemebwa naye tulokole eri ekibi kubanga obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo amiina amannya Nabembezi Julius Jeremiah omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo njogera ku Kristo soogera ku Yesu waliyo ba Yesu abalala bangi njogera ku Kristo ow'omwoyo Kristo Yesu yali wa mubiri ate Kristo ye w'omwoyo Yesu yali wa mubiri kati ffe tugoberera Kristo kyekitangaala kituteekeddwa okukola ki okugoberera okay kale kansoke njewo kano we nayogera ku basumba bagenda ku channel ziri ez'ensi waliwo yaŋŋambye nti sebo kwanza naaga hypocrisy nti wogamba bano abagenda mu bbaala nga babayisa okubayimbira ng'ate gw'ogamba babi naye nga ggwe ate okubira aba channel z'ensi n'obasasula n'obasasula omudidi gw'ensimbi ndaba nga ggwe abayeegula waliwo yaŋŋambye nti byanjawulo sebo Jeremiah nti bano baba bagenze kubuulira njiri bali ababayisa okuyimba bo kwa ne bayita mu bbaala okuyimba bagaba bagenze kola ki kubuulira njiri okuyita mu nnyimba kati ate abasumba bano bo tebabayita bo bebeegula eri babayite nebasasula ne ssente babateekereyo puroguramu ono yaŋŋambye byanjawulo bali baba bagenze kubuulira njiri kitekisoboka so kati nange ne tugamba tetulina buzibu nababuulira njiri bagibuulirire eyo ffe wana abasumba abeeyisa we batyo twabeesonyiye ekikulu kyakuweereza Katonda naye Katonda tumuweereza mu makubo galuwa kasita olonde ekkubo ekyamu kuba tulabye bangi abagenzi okubuulira enjiri tulabye bangi abagenzi okubuulira enjiri mu mabaala ate ne bafundikira nga bbaala yebatutte kuba nange waliwo bendaba abagendayo olaba ddala nga yebatugamba ku channel ate byawukanira ddala ne byeboogera ku channel eri kati n'ogamba
ewaffe gye yalimbira oba eri gyali mu kulimbira. Anti kaakati ebiseera ebisinga abantu bajja mu buweereza bwa Mukama. Bayibuli egamba tokoma kwoyo yafukibwako amafuta. Naye waliwo we baasiiga butto nga si mafuta kati ekyo tekikutiisa. Ekyo tekikutiisa. Ngume olina kuguma bugumi. Kale katunoonye akafo akala tudde. Okay, tukomyewo bannaye munaatusonyiwa. Enkuba ebadde egizeemu naye ndowooza ejja bukyafuuyira butonotono ne tusaba tetugenda mu maaso bujja kubeera nga bukedde. Tugende maaso tweyongereyo bulungi. Kale obadde okyaŋŋamba ekya wejjidde ng'okyannyonnyola ekyabasumba bano ng'oŋŋamba okusinza Katonda n'okujjira ekigambo kiryoke nayo obikoleddewa era mu kifo ki wa woolaze kubanga tosobola kuva eri nga oli mubuulizi wa njiri Katonda nga yakuyita okubuulira abantu ekigambo kya Katonda ate n'oyingira ebbaala kuba Mukama Katonda agamba mujje gye ndi mumwe n'abakozi n'abakoze eki n'abazitoowereddwa naye bo be balina okugenda gy'ali si ggwe ate genda gye bali. Ekigambo bw'okiweereza wano ku channel abamu bakifuna. Kati ekigambo kya Katonda gwandibadde gwe mutima gw'obulokozi bwaffe. Ate yandibadde ekigambo kya Katonda yennyonta eruma abaana b'abantu wano wansi w'ensi. Kubanga era Amos akyogerako mu Amos 8:11 ng'agamba nti ekiseera kijja lwe ndisindika enjala n'ennyonta ku nsi naye enjala eyo teriba ya mmere oba y'amazzi ge munywa naye enjala eyo eriba kigambo kya Katonda. Okay. I think nja kukiddamu kimenge very clear. Sina buzibu n'ababuulira njiri baba bagibuuliddewa okusinziira ku bo omwoyo waabwe gy'abaluŋŋamizza. Omanyi kye naye gakikimu waliwo omwoyo omutukuvu waŋŋamba waliwo omwoyo omutukuvu neki n'omwoyo wa Setaani. Kati omwoyo waabwe gy'abaluŋŋamizza naye ffe twasalawo bagende basigale eyo ffe wano tetujja bakola ki batujja basobola tetujja basobola. Kale kakati twasemba manyi waliwo yaŋŋambye mu comments nti Sami togeza n'obuuka ebyo by'okolaakola n'obutemaatema sijja kubuuka. Omukulu twakoma kuwa chapati obusawo obutandise nawa chapati omukozeeko muwadde obukwakkulizo naye yabuyiwa ndowooza obukwakkulizo bwali buzibu. Kaali kamu naye kaali kazibu. Kaali kamu naye kamulema okukola ki okutuukiriza. So ebintu bye byonna ne biggwawo. Ebintu bye byaggwawo n'atandika okuba nga atagalatagalamu ye ng'omuntu naye nga bimukoze ki biganye kata kyalina kyasobola kukola ki kuzza. So nze nasigala maaso nga ngenda n'emirimu gyange mu maaso ate era nensinkagana abantu abaki abalala. Kati ate awo emisamba ne giddamu ne gisituka buto. Emikolo giri gye nasooka okukola mu ntandikwa ate gyonna ne ngiddamu. Ate lwaki ko wali wabimala? Anti kati luli nasomesebwa muntu kati ate nga baagala bansomese ebisukuluma ku baana baki abaana b'abantu era naddayo mu lusozi olwo lwe bayita olw'ettanda okuddamu okubikka ennyanga ya Walumbe. Ettanda waliyo ennyanga ya Walumbe. Nyanga kyeki kiringa kinnya bagamba boddayo emabega bagamba nti nambi n'ekintu bwe baava mu ggulu gundi Walumbe baali bamunoonya kayikuzi era anoonya Walumbe amutwale amuzzeeyo gye yakola ki gye yava n'asima ebinnya ebyo. Kati ebinnya ebyo bagamba ekinnya ekimu Walumbe we yakola ki oyayita we yabulira. Kati ekinnya ekyo bakibikkako engoye kati yentaana yandibadde nga yentaana eya Walumbe. Ensonga lwaki bayitayo ttanda entaana. Era ekitundu ekyo babikkako engoye babikkako olubugo olumyufu n'olubugo oluddugavu n'olubugo olweru. Naye ebintu bino birina ensonga lwaki bakozesa ebyo kubanga bw'okwata olubugo olumyufu n'oluddugavu bagamba oluddugavu lukiikirira kiddugavu ekizikiza. Ekimyufu ne bagamba kikiikirira endagaano z'abajjajjaffe ze baakola. Ne bagamba ekyeru kikiikirira obwerufu okugiba mu ziri endagaano okugiba mu ki mu bwerufu. Naye ng'amakulu gaba ga kuteeka muntu mu kizikiza.
ge makulu g'ekintu ge makola g'ekintu ekyo kubanga era bw'oba ogenzeyo ng'ogenze kubikka basaba otwalayo embuzi etalina bulema bw'oba musajja otwala embuzi nga nnume nga terina bulema bwonna bw'oba mukazi atwala embuzi nga nkazi nga terina bulema bwonna kati ebintu ebyo bw'oba tebakuwadde kiri basobola okuwa n'oba ng'otuteyo enkoko enzirugavu enkoko enzirugavu eyo era ng'ekiikira mbu okugyawo ekiddugavu naye njagala kubategeeza nti ebintu ebyo byonna bikola singa oba obikiririzaamu obukwakuliza obwo bwonna ng'obutuukiriza naye bukuteekateeka kusinkagana Lusifa. Ako kakulu kannyonnyole kubanga luli kyetwasinga okulaga mu episode ezaggwa nti abo ababuusabuusa nti ebintu bya sitaani tebikola amazima gali nti twakiraba nti bikola naye biriko obuki babukwakulizo kakati bwe tukireka awo yayinza okulowooza nti promotinga kiri ekya sitaani kyakola so njagala tukimaleyo bulungi nti gweobigendamu suubira kino wadde bikola bw'ogoberera obukwakulizo naye suubira kino kakati ebintu ebyo bw'obigendamu era n'okola endagaano kino nja kukyogera nga waliwo abaali bagenzeeyoko bwe bali n'oyo andaba alina byakola wamma tokimanyi kabulaza kakati abaali bagenzeeyoko kasita omala okukola ebintu ebyo n'obikkako embuga ezo ze bagambye n'oteekako na buli kimu n'embuzi na buli kimu era owandulako n'amalusu emirundi 9. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati emirundi 9 egyo oba okakasa nti nze ndi wamu na omwendo ogwo nja kukubuulira engeri nja gukolamu. Kati kasita omala okutukola ebintu ebyo emizimu buli muzimu gwonna ogwali ogw'olubiribirye gwonna gusituka mu kaseera ako era buli kimu kyonna kitabuka ekyo basinga bakikola ki bakimanyi naye kasita oyingira mu kintu ekyo n'osalawo n'okiyingiramu ku bino ebintu biringa 4 oba 5 suubirako oba ne byonna bifuna ogenda kuloga ogenda kutta ogenda kubba ogenda kuwaayiriza ogenda kugeya byebintu 5 ogenda kuloga ogenda kubba ogenda kutta ogenda kugeya ogenda ekyokutano ki kuwaayiriza ebyo ebintu 5 bisuubire kubanga mu lubaale teriiyo mazima teriiyo mazima bwonna bulimba tosobola kusoma kitabo kino nga ate okivuunise olina sooka kyanjuluza ne kidda mu bwerufu n'okikola ki n'okisoma kati ebintu ebyo kasita obiyingiramu
Lubaale yennyini atandika okutendeka okuloga. Kubanga tulaba ku lubereberye Mukama Katonda yagoba Sitaani mu ggulu, ne Sitaani n'akka ku nsi. Ne Sitaani bwe yakka ku nsi yajja n'eggye. Yajja n'eggye lye. Yajja n'eggye lye. Era n'abasinga kati balirina balirabako. Teryavaawo nti bagamba nti Sitaani bamukwata ne bamusiba. Kati ate ani yandibadde atigomya nga bamusiba. Kituufu. Sitaani waali. Kati abantu bali batusobola kulaba Sitaani ng'ate bamusiba ali ku luki? Ku lujegere. Tekimbe tekisoboka twali tulina lutalo lwe tulwana ne Sitaani waali. Kati Sitaani wajja buno ku nsi ayigiriza abaana b'abantu okuloga. Emisambo egyasooka jajjanga ku nsi kuno nga girina amaanyi agawonya n'amaanyi agalwaza ne girina n'amaanyi agavumula. Okitegeera? Nga girwaza ne givumula. Naye nga kye banoonya mu kulwaza n'okuvumula banoonya kukkiriza. Okkirize nti kituufu, confidence ogifune. Omuntu yenna bw'aba ali mu bulumi kye bamuleetera kyonna kyakola ki? Kyagenda nakyo era kyasalawo kubanga aba takyalina choice ndala. Kati biri ebintu bw'obiyingira amazima osooka n'ogavaako era bw'ova ku mazima otandika okukolera mu bulimba kubanga gino gikugamba nti gundi yakuloga. Ate nagyo gimugamba nti gundi yataakuli bubi. Kati n'obeera mu ntalo ezitagenda kola era teri musamize atali mu ntalo kuba z'entalo ezaabwe teziggwa. Luno olutalo luba luggwa nga luno luba lukawo, luno luba luggwa nga luno luba lukawo. Kati ebintu bino kasita obiyingira kakasa nti ogenda kutta ababo nga tomanyi. Ogenda kutta ababo nga tomanyi. Badde manyi otomanyi. Mu Lubaale totta ng'omanyi. Ekyo kati nja kukulaga Lubaale ba Illuminati engeri gye bakwataganamu ne Sitaani. Banjawulo byanjawulo. Kiringa kankuwa ekyokulabirako. Kiringa tugereze ku mobile money. Nti oyinza okusanga ekitebe kya MTN nga kiri mu ggwanga Uganda naye nga balina ekitebe ekikulu. Naye nga balina ne branches ez'enjawulo naye nga zonna zikolera kampani etya? Kati bwe kityo bwe kiri. Zonna ziripootinga ku kitebe ekikulu. Kati ate era nkulage Lubaale, nkulage bano ba Illuminati, nkulage n'amadiini. Gano matabi naye gonna gali ku muti gumu. Weebale nnyo. Kati ogwo omuti ogumu abasinga batambulira mu lugendo naye nga tebamanyi lugendo lwe batambula. Kati olugendo lwe batambula bo batambulira mu butalaba. Kubanga Bayibuli etugamba mutambulire mu musana. Kati ate bo batambulira mu kiki? Mu kizikiza. Teri muntu ayinza kubeera mu kizikiza n'alaba omusana. Era oba tolaba bulungi. Kubanga omuntu ali mu kizikiza tasobola kuzuula musana era alowooza bya kizikiza. Simanyi akacaayi kayenka kuluma. Mukama atusaasire. Kazi wakakuluma n'abaana bakuwa. Naye amazima gali nti omusana gwe tunoonya mu Lubaale teguliimu. Lubaale kizikiza ekyajja okubba, okutta n'okuzikirira. Kati kaliko oyogedde otta abo nga tomanyi. How? Kubanga omanyi lwaki eno Uganda ogenda binnyonnyola. Kubanga nali wano ne omukulu gwe bayita Paatu. Paatu n'aŋŋamba nti ye bamugamba ani g'osinga okwagala ku babiri oba n'agamba maama we n'omwana we era mbuya bo balwawo buli kufa naye yali amanyi bajja kufa ko yali abawadde. Anti kaakati Lubaale alimu emitendera oba Sitaani alina emitendera nga begambye nti gali amatabi ganjawulo naye nga gali ku muti gutya gumu. Kati omuti ogumu ogwo Paatu ye yakkiriza. Kati Paatu bwakkiriza atakola mikolo gya Lubaale. Lubaale y'omu naye ebitendera okutuuka ku ttabi wasemba nga bwe nagambye nti amakubo ganjawulo okutuuka ku ttabi ewasemba togenda kukola mikolo ate nze gye nakola. Gwe bw'oba okkiriza okuyita mu kkubo eddala ate likutuusa ate Lubaale aba takubanja takulondoola. Tiwemba njala President Museveni mutabani we mukwano gwange yasobola okunkwata bukulukulu nanga jatugenda weebale nnyo. Kati ate no mu process z'abaana ofuna appointment eyo siyitayo. Eyo toyitayo era omuntu ali mu Illuminati
ye aba mwangu wa kutuuka ku mukulu. Kakati bano abasamize kati gole gye nalimu yabasamize kiyinza okutwalira emyaka n'okufa nga tosinkaganye mukulu kubanga gwe otandikidde from zero. Kati gino emikolo gye tujja tukola mu Lubaale ne bagamba genda mu lusozi twalayo amata twala kino kola kino baba bakuteekateeka naye ebiseera ebisinga bonna abasamira babagamba nti bagenda kuwa omuzimu gwa jjajjawo omukulu gwakolanga ensonga era kyekisinga okutwala abantu mu kusamira. Wabaawo omuzimu oguba gwasooka okuyingira mu nsonga zino ez'abajjajja okubanga gwe gwasooka okusamira Lubaale era nga gwe gumanya amayembe gonna agaakuumanga ekika ekyo. Kati ife waffe gye nalinva waliyo omusambwa nga waliyo omusambwa ogwo naye nga gwandagirira nti omukulu waffe ow'ekika eyasooka Nansangu yali bamuyitanga Kayiraga Ajule ye mukulu w'ab'Embogo. Okitegedde? Kati bw'ofuna omuzimu ogwo gwa Kayiraga Ajule ogwasooka gwe kujjanga kukulambika nti amayembe twagasamira bwe tuti netwakikola bwe tuti naye omuzimu ogwo tegwogera mazima mulimba. Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza Yokaana 10:10 naye Kristo ye yajja endiga zibe n'obulamu era Yokaana 10 olunya olusooka agamba nti ye mulyango buli atayingirira mu ye mubbi era munyazi. Kakati njagala nkubuulira ekintu kino Lubaale emizimu gino bwe giba gijja mu bulamu bw'omuntu nga bagisindise tegyogera mazima gyogera by'olina kukola ki byeyagala okulya kubanga emizimu gino tegijja ku bwagyo nga malayika bwajja mu bulamu bwo ku lwa Katonda nga Katonda era malayika talina message gyagaba ku lulwe. Ye malayika talina message. Malayika kutuusa bubaka obugambiddwa. Weebale nnyo. Kakati ne Sitaani akozesa emizimu gino okubanga gituusa message ye so se yaabwe ate gye emizimu gyennyini gyatuma yennyini yeba yeesitukidde. Kati nja kusaasira nnyo abantu abagamba nti tebalabangako ku Sitaani ng'ate bayogerako naye. Lwali lutalo lw'amaanyi kubanga wano twamulaba tomulabangako Sitaani tosobola mulaba nga tateeseteese omukoleki omulabe naye ate osobola omulaba nga tateeseteese omukoleki omulabe. Bintu bibiri byanjawulo. Sitaani osobola omulaba nga teweeteeseteese kumulaba oba nga teweeteeseteese omulabe era osobola okumulaba nga ye takimanyi nti olimu omulaba. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Tusooke ne takimanyi. Kakati abantu abagenda ku basawo Abaganda omusawo Omuganda atuuka ekiseera n'ayita empewo eyo kuba empewo eyo tebeerawo musabo ebintu byonna bibeerawo amayembe gonna ne tebibeerawo bayita biyite kati bwe bamala okiyita ne kijja ne kiryoka kitula ku mutwe gwani babayita baani babayita abakongozi omukongozi kasita kitula ku mutwe gw'omukongozi gwe ng'otandika bakuyita muzzukulu kasita ogamba nti kasita bakuyita muzzukulu n'ogamba wangi jjajja oba omaze okukonekitinga n'abo
teza tewakiyinza kukola senga toyitaba tegisobola kubanga connection gwo giteekawo kati ekisooka mu byonna connection gye bakuteekateekera okuyingira mu sitaani bw'oba oyingira mu kusooka bw'oba oyingira mu ssabo basooka kuwa ddagala onaabeko kati bw'oba oyingira era waliwo ekyoto kiba kiyita gombolola kati mpulira n'ennaku zino babyogerako ku intaneti okwo mutuna ekyoto gombolola jja ntugombololeko ebizibu nedda okukuba kusiba okuba bakusibira ddala kati ekyoto ekyo bakiteekamu enku era n'owandulako emirundi 9 bw'oba mulongo tofuuwamu omulongo tafuuwa mu kyoto akola ki just yasobola okuteekunaaziteekawo naye tafuuwa mu kyoto ye wakitiibwa eyo wakitiibwa kubanga era bw'otunulira obwakabaka bwa Buganda butambulira nnyo ku bulongo kwe buyimiridde obusinga obungi. Okay. Kati alabana ekizibu information oyina nyingi girema. Kalomu nango ontabula. Kati okaliko ogambi manja ndage sitaani olwo mulabye ntya nga tategedde. Kati osobola okulaba sitaani oyinza okuba omulimu. Oyinza okuba omulimu. Tugeze oli mu lubaale muno. Noli nalinyibwako empewo ku mutwe n'ayogera. Kati bw'ayogera oyo sitaani nyine bw'oyogera naye. Kubanga guli omuzimu tegusobola kwogera ku lwagwo. Kituufu. Kakati oba oyogera kati gwoba tokimanyi nti oyogera nani? Sitaani. Awo aba tayagadde kumulaba. Abula bayagadde omuwulire. Nti kesinga ogenda ku musawo n'agira bw'ati n'alinnyebwako ku mutwe n'akuyita muzzukulu n'oyitaba mukonekitinga. Bwe mukonekitinga ekyo tekikoma okakasa nti ozze mu sitaani era okoze endagaano bakuwaayo ne ku mmwanyi ze bayita entabaluganda. Ekiziyiza entabaluganda musobole okutabagana mukole connection mu mwoyo. So si bya mubiri nti ndidde ku mmwanyi kiri bakikugamba naye tosobola kukimanya nga tokiriimu. Kati abantu abamanyi ennyo ebintu bino yeeka asobola kikola ki okitegeera naye kasita olya ku mmwanyi ezo ne bazikuwa n'ozirya kuba bazijja mu kibbo ne bakuwa n'olya n'ono n'akola ki n'alya tebayita baziyita entabaluganda abamu ne bakayita akatta mukago ne mugatta kati ne bakuwa ne ku twenge otuganda n'okola ki n'onywako n'oli n'anywako kati baba bamaze okuzaala kati oba ozaalibwa okuva mu Katonda nodda mu kizikiza ngeno wozaalibwa mulundi ogwokubiri n'eri ozaalibwa kubanga Bayibuli egamba nti bw'okkiriza n'omutima gwo Baluumi 10:9 n'olw'10 ti omuntu akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akaki n'akamwa kati naawe oba okkiriza n'ayatula n'akaki nga teri akukase. Naye kati mulokole ekikuleeta ku Sunday mu church ate ku Tuesday n'ogenda eri ofaaki kati bangi ate Sunday aba mu church Monday n'abeeri ate kati ebiseera ebisinga n'abalokole baafuuka basamize bennyini kuba kati abamu basamira nga tebakola ki nga tebamanyi ayatula obulokozi leero nekitwalamu emyaka ne bamugamba ne waliwo olumbe lwa jjajja lwakwabya kati olumbe olwo n'agamba ne tugenda kukola tutya n'ategeka oluki n'ategeka olumbe n'awaayo ne ssente nti okimanyi nti olwaleero Sami nga togenzeeko mu ssabo naye nga batuteyo esweta yeeno oba ogenze okimanyi abaana abamu abali e Bulaaya bwe batuuka okukola emikolo gy'ekika nga taliyo batwala olugoye olwali lwasiga ne batuteeka ne bagana naye yabaddewo. Ng'obayita basiru naye kitegeeza nti mu lugoye lwo lulimu enkwaso yo kyovula buli kintu kyonna kyetaaga ossabira. So okwabya ennyimbe kibi okwabya ennyimbe si kya Bwakatonda kuba kusinza bafu. Zabbuli 10:15 egamba nti abafu tebatendereza Katonda newankubadde abo abakka emagombe. Kaakati Jeremiah annange kwakati kyemaze okulaba obujulizi bwo si lugero oba si mboozi nti nenjinyumya nentuuka wano then nenvaayo nti kyendabye mu mboozi kyetugenda okukola emboozi yo ejjudde byakusomesa kungi
kati nze buli kyonakoonako bannanga abalabi munansonyiwa nga okiba kyetaagisa okusomesa ntukigendamu bwe kiri kakati Jeremiah biki ebikolebwa mu lumbe era omugaso gw'olumbe kiba ki? Omugaso gw'olumbe ekikifuula ekibi. Omugaso gw'olumbe kuba kujjawo olumbe mu nnyumba ng'abantu bafa. Abaganda be batyo bakikola ki? Bakivuunula. Naye omugaso gw'olumbe baba baagala n'oyo abe yafudde bamufunire omuntu kwagenda okutuulanga. Bamufunira omutwe era bamunoonyeza. Tugeze nze nvudde mu bulamu bw'ensi banoonya omuntu asobola okusikira ekyo. Katugambe mutabani wo. Ne bakwata mutabani wange ne bamukolera ekifundikwa. Luba lubugo balumwambaza ne bamukwasa effumu. Era ne bamulaamiriza nti oba ntugeze mbadde taata ne bagamba gwe taata w'ennyumba eno bano bonna kati ye yaaba omukulu bono bonna abasikadde bonna baba bato. Yabaalagira kuba kati yazze mu kifaananyi ky'oli ate yakoze eki? Eyagenze. Kyova olaba omukulu w'ekika wankizo nnyo kubanga aba n'obuyinza bwonna. Obusobola okugoba ne bwekuba kugoba mu kika ekyo akugoba kubanga obuyinza aba bukola ki? Aba bulina. Kati emikolo egyo gyonna egikolebwa mu lumbe baddira abaana wano ng'omuntu yakafa baddira ne babasiba ekyayi mwana Abaganda basiba ekyayi mu ki? Ekyo nkibirabyeko mu kuziika. Kati okuba baba bakakasiza ddala nti ffe tetukkiriziganya na Katonda. Ekyayi mmwe mukakasa kubanga muba mweyawudde ebitundu bibiri. Lindako mbadde mmanyi kwa nakibuuzaako nga baŋŋamba munnange ekyayi bakibasiba basically kubeera nga oli ne waaba abalabi ategeera bano bye bamulekwa. Nedda ssebo. Era nze nga mmanyi bakyesiba okuyambako abazze okumanya bambi noono mulekwa n'oli mulekwa. Ezo nnono n'obuwangwa ebyo bya buwangwa kubanga omuntu bw'aba afudde bamukumira ekyoto. Naye omanyi lwaki bakuma ekyoto? Nali mmanyi nti sinsi muba mugenda sulawo mu kiro muleme kufuna gundi mufune kabugumu. Anti ensi engoberera ekitangaala ekitono. Era bwe bakuma ekyoto ekyo ate si buli omuntu akuma ekyoto ekyo. Ne kati byakyukamu ennaku zino. Osanga bakikoze ki? Bavubuka bakyalo bali bakikumye. Naye ekyoto ekyo kyabangako ennono n'ebintu ebigenderako bye baakolanga. Naye nga byonna kabonero kakusinza Setaani. Kubanga kasita baakumanga ekyoto kyovula bw'ogenda mu bintu by'abasamizi oba amasabo baki osangawo ebyoto. Ekyo kye kitangaala ekitini abaana b'abantu kye bakola ki? Kye bagoberera. Oyo omulabe Setaani wabakwatira n'ababbako emmeeme zaabwe zisinga obuki? Obungi. Ekyo ekyoto kasita bakikuma ku lujja nga tewaliwo bakkiriza bulungi kusaba kubanga wadde mufiiriddwa omuntu mulina okusooka okwebaza Katonda ku lw'okubawo omuntu ebbanga lyamaze mu bulamu bw'ensi. Mulina sooka ne mumwebaza waliwo ataaweza lunaku kubanga ate abasinga obungi obalaba abo bavunaana muvunaane. Era amaziga gabeera ku lumbe okwo ng'ebivumbu biriyo nga banenya Katonda. Onkoze eki kino Katonda wange kiki? Naye ng'ate omuntu oyo yennyini gw'okabira ennyo munnange bava mu bulamu bw'oddamu n'olya n'onywa n'okusoma n'okola ki? Butambula obulamu. Kitegeeza nti oyo si yabadde akwatiridde obulamu bwo, Katonda yaba akwatiridde obuki? Obulamu bw'omuntu. So kati ebintu ebyo basiba ekyo ekyayi mu kiwato okulaga nti bateekawo akabonera akawukana. Sitaani yakola empingo okulaga nti ye musibe. Waliwo ebintu byolaba nga basibye nga muno mulimu olujegere luyita mu luno naye nga olaba muntu akyambadde nga kirimu olujegere lulinga lukutte bwe luti. Kyekimu kyekyo ono bw'ateeka wano asiba. Era ebyayo ebyo bye bajjamu babikolerako emikolo. Njagala kumpa kati mikolo egikolebwa ffe gye tuba tulabanga ebya bulijjo. Emikolo egyo ddala nkufiirwa paka ku lumbe. Emikolo omuntu bw'afiirwa wano abantu balaba nti gundi akoze eki? Afudde. Era njogera ku Bukatuliki kubanga nze bwe nali mu sowena kwogera ku b'Abasiraamu. Kubanga omuntu bw'afa leero
bamukwata ne bamutwala ewa ne bamusabira bafaaza bajja ne basaba basaba ine sala zaabwe ze basaba naye tebazisaba nga abantu weebali abantu muvaawo balina sala ze basaba noono omuntu yennyini agenda okufa essaawa eyo nga balinayo kye bayita okusiigibwa kw'abalwadde waliwo ne gye bayita essaala esiibula abasajja abo balina essaala gye basoma sami si buli muntu yenna ali mu ddiini nti agimanyi eyabalondemu ate era bwe baba bagenda sabira omuntu basooka kumala kugamba abamu bakole ki bafulume omufaazi agenda kukola ki agenda kusoma saala naye ebigambo ebibeera awo kuba kwegana muntu oyo nti ffe bye twakusomesa si byebyo genda osingaga ne Katonda genda ofaafagane bibyo era omwoyo ogwo bakakasa nti sitaani baba bazze kakasa sitaani ajjano n'omuki omuntu we kubanga byonna bye babadde bajja bakola kubanga byonna bye bajja bakola okuva emabega yonna tebakkirizangako na Katonda. Lindako essaala eyo bagisaba omuntu afudde waliwo gye basooka omuwa nga balaba ayinza obutawona abo babaagala nnyo era bwe bamala ogimusabira ne waba abadde muyi tasobola kudda ngulu tasobola kuwona ate era waliwo n'eddwaliro erimu wano e Uganda wano erifoosinga abantu babasabire babateekeko emikono weeriri baliwo bana abakulu bafaaza era eddwaliro eryo ly'Abakatuliki asaba kusabira towona tosobola kuddango era bwe bayita mu woodi eno woodi yona baleka bayitawo ennaku bbiri nga nti gundi yafudde so eyo essaala ebiseera ebisinga bagisoma omuntu ali bubi ogambye bayakwegaana ebigambo ebibamuli ebiseera ebisinga nti kati abalaba mwoyo bo basobola okukimanya Mukama asobola okubikkulira nti Sami omuntu ayinza okuba takumanyi naye gyakoma okuba mu mwoyo asobola okumanya na buli kimu kyonna naye nga Mukama agezaako mubikkulira bulamu bwo oba tugeze alina kyayagala akugambe akutegeeze kati ebintu bino bwe batandika okusaba essaala ezo tuli wali nga omuntu bamusabidde essaala awedde akutuse kati akutuse ekisookebwako mu byonna abasinga abamu babasalako enviiri bamuggyako enviiri eno ku nkoto ne wano mu kyenyi manyi ogamba ssala mutwe gwo nedda bajjako wano mu kyenyi ne wano ku nkoona ne basalako luno olwala luno ne basalako n'ekyala kisajja eno ne basalako ne ku kigere wansi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.